Munna Uganda kino ekigudde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ava Ebundibujo naawe kisaana okyerabiddeko. Amazima gali nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu kino kimususseeko. Mu ngeri y'emu abayimbi bammwe bamuwagira mu Uganda, Gravity Omutujju avuddeyo n'agamba eggwanga teryetaaga malwaliro malala. Bibino mbikuleetedde. Mu ngeri y'emu waliwo ebigambo ebigenda maaso ku nsonga ya Dax Vibes muganda wa Bobi Wine okufuna akabenje, era nga kigamba nti gye buvuddeko muganda wange omukulu amanyiddwa nga Gen.Muhoozi yeewera okulaba ng'alumya ku famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Byonna mbirina mbikuleetedde. Ate yaddamu firimu ya Bobi Wine yagyogeredde juzi nga bali Makerere Kavule. Amazima gali nti omusajja ali mu kutya bamunoonya. Mu ngeri ya muganda wange gwagamba nti firimu ya Bobi Wine teyina makulu era teyina kyekola, ngenda kukusaba wuliriza akatambi kano. Bingi nsobodde okuba nga mbikuleetera. Mu ngeri y'emu kuziika kuno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukalaatira bannayuganda okubeera obumu. Ebigambo byonna mbirina. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinziira okuba nga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course mbeera Sajjime abeerawo okubeera nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo ewatali kubeera nga mbalwisa. Njagala kutandikirawo ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Gravity Omutujju. Amazima gali nti ndowooza tusooke tulaba akatambi kano, bwe nvaayo then tusobole okuba nga twogera ku Gravity Omutujju ebigambo byayogedde tubyogereko nga naawe obitegedde bulungi. Kati ate zino lwaki mbasize zitaliiko kyakusinga. Bagamba kino temuzifuna bazikolemu ebiralo nza baabo bakati. Ebirala ki? Bagamba zimbe mu Kiruddu. Kiruddu si nzimbe. Muzimbe Kiruddu endala. Waliyo n'endala, waliyo n'ey'Ekawempe. Ezo zimala. Why? Lwaki bwe muzimba amalwaliro mubanga abaagaliza abantu olwala. Temulina gazimba, mulina okuba n'okukkiriza nti abantu tebalina kulwala. Tegere sente bazituwe tuzirye, tuzigulemu amamotoka tunyumirwe. Oba wakanyiza ebigambo bya principal yani? Bobi Wine. Yagamba bazimbe mu Kiruddu. Bobi Wine mugagga, lwaki yetakwata kuzze n'azimbirayo abantu? Musajja mugagga nnyo. Akwate kuziza azimbirayo abantu Kiruddu. Ewaabwe ekyaddondo atuzimbireyo akalwaliro naye kaba katini. Alyoka ajja agambe naffe batuzimbe Kiruddu. Asooka azimbeyo akalwaliro nga katini ewaabwe. Ne Gomba yennyini azimbeyo. Jiba muzaala. Nga tumaliza wayina concert abayimbi abanene ne batakubeerera ne tula ne Fix Maker teri muyimbi munene yamubeereddeyo ya. Munene. Ate kati lwaki nze neebeererawo. Nange saabaddeyo so nabadde busy. Tugamba babeeta ba Big 3. Bobi Wine, Bebe Cool. Kati ba Big 3 bakyuka yenze Fix Maker, King Saha, kati ffe ba Big 3. Nze Big 1 oli ye Big 2 ne Fix Big 3. Oyo ye Gravity Omutujju. Be bayimbi be muwagira ne mukwata sente ne mugenda ne mweyuwayo. Buli lunaku mugamba nti Uganda nsi njavu, Uganda abantu baavu, naye kisinga okunnuma nti muyimirira n'abantu ababanyigiriza. Muyimirira n'abantu abatalumirirwa ggwanga, muyimirira n'abantu ne mubawagira nga bo tebalina lunaku na lumu lwe babeetaaga mu bulamu. Bwokera ku makya n'owulira omuyimbi omunene nga Gravity Omutujju ng'avuddeyo n'akola statement bwetyo nti ssente ffe bazituwe tulye tuvuge amamotoka tuweyagale. Oyo bwatyo bw'ali yatuuka dda, ali mu gavumenti gy'awulira gy'ayagala, yava mu nnaku. Ekisinga okubeera eky'obulabe nti omuntu ava mu nnaku ate ye yeerabira ennaku gye yavaamu, nti waliyo abantu abalala be yaleka emabega eyo nga bali mu nnaku efaanana bwetyo. Era ojja kwesanga ng'oyo akugamba abantu baavu olw'okuba tebaagala kukola. Naye omuntu akoze statement bw'atyo kijja kukwasa ennaku era kijja kunnuma nnyo nga ndabye akoze ekivulu ne mujjula bannayuganda okumuwagira. Abantu abafaanana bwe batyo tuzze tubagamba ne bannayuganda bannange kino nkiddamu. Ekiseera kigenda kutuuka bannayuganda mugambe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu atambula ne mwami Museveni oba alya ssente za mwami Museveni, mugambe nti yalya naye ng'ekizibu kiri kummwe oba kiri kuffe bannayuganda. Tuganye okuboola abantu abafaanana bwe bati, abantu abatakaaba naffe, abantu abatawulira nnaku gye tuwulira ku mitima, abantu abasula nga bo balidde, abatamanyi nti ne mu Uganda mulimu okukaaba, abatamanyi nti n'abakazi bazaalira ku mbalaza z'amalwaliro, abatamanyi nti n'abakazi babeeraawo omuntu n'agenda mu ddwaliro nga tewali na
ddagala yakugambye nti ssente ezo amazima gali nti bazimuwe agende yegguliremu emmotoka alye yeeyagale. Bagambye amalwaliro agali mu Uganda aga amalwaliro gamala. Lwaki mulowooza abantu okulwala? N'owulira endowooza y'omuntu afaanana bw'atyo mbu gravity naye muyimbi wa ggwanga era munnange muvaayo bangi nnyo ne mugenda ne mujjuza Lugogo Cricket Oval. Mwe abagenda mu bivvulu by'abano abasajja ne mujjuzaayo mwe mutuleetedde n'embuzi nga zino okujja okubeera nga zituukiniggukako. Singa ali awo ng'alaba abantu tebayingira kivvulu kye yandibadde tayasama ebyo byayasama. Kiruma okuwulira omuntu afaanana bw'atyo eyandibadde eddoboozi ly'omunaku, eyandibadde eddoboozi ly'omwavu, eyandibadde eddoboozi ly'oyanyigirizibwa ng'ali mu kusesemera mu kamera awoggana ebifaanana bwe bityo. Nnyinza okuba nkozesezzaamu obusungu si bwe ntyo bwe ntera okubeera ne mu butuufu bano abantu bamanyiira. Tosobola yimirira n'okola statement bw'etyo. Njagala kubeera nga nvaawo. Bwe mba nga nvuddewo njagala kusooka kutwalako firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Firimu eyo etambula amawanga. Era abantu bangi abazze boogera ku firimu eno muganda wange ng'abamu bazoleya abamu bagamba nti firimu eno teyina makulu. Naye njagala otunuulire firimu eno amakulu agamu gejjeekola. Njagala otunuulire akatambi kano muganda wange kawuliriza bulungi kawa obudde. This is just the beginning of exposing and exposing and exposing. Okwetegeka netesetesedda kasooke mbakulembere mu ssaala nga sibinatandika muntu nsolo tandise kakange nkole kakyalabikamu mu Kyagulanyi wano ng'era bulijjo wekiba naye ng'abantu bebamusindise n'alayira yennyonnyola bannayuganda nga bategeeze ntuukidde mu kaseera kazibu akaseera wennyingiridde paalamenti waliwo pendingi biiri baagala okuggyaweko mu ku myaka ke kaseera keyingiriramu muwulira okusoomoozebwa gye twagijja naye nga twagifuna kati ate osobola kweka ntugamba nga twagifuna ate ate batukooye kati olina myaka 71 nedda 72 kirungi nyo baliko nyonyonyola kaakati kiraga nti ekisanja ekijja oba todda okusinziira ku age limit awo tokoonawo tujja kulonga constitution egenda maaso muvu nti age limit ogwako mu myaka 3 kyokka ekisanja kya myaka 5 otunyonnyola ti tukitegeere constitution mugitulekere awampu n'abampu naye mukwekalakasa kw'abantu n'obutali bumativu tujjukira bulungi abantu ababiri abeesiba enjegere nga balatunza bano bonna tubajjukira bannange bye tulaba bya ddala ekyo kiteeke mu mutwe bamutwala age limit bill yayongera okuleka nti eteeka abantu ku bunkenke n'abantu okola butali bumativu bannange sitegera kigenda maaso naye n'abanzigalidde bugalizi abaana agada n'okuleka nti bagenda okusoma tutuvuma tutulabisa bino byonna tubijjukira bulungi kati nno ebiseera ebyo mobile prison wezayungibwawo wano bulidde mwebali ng'ebintu babitegeera naye nga beefuula abasamaavu nno katukubye ensonga ekinyumira ku bantu bano komanye ebbala lyonna lyonna owulira kerere oba muzeeyi yali akifiiringa atajjukira bino yali abiraba ku ttivi maani ne bwobeera gwe oba olina okufunamu akatengo kakati aliwo akyali kikambwe nnyo ng'omubanda ayingidde ekibuga kya Arua kino bwe kireetera abasajja akatengo ne bali I watched Bobi Wine, the people's president,
It's a documentary that's been nominated for an Academy Award this year, and you can find it on Disney Plus and Paramount Plus, National Geographic, and boy, it's well worth watching. It tells the story of a wonderful musician who became a politician in Uganda. The man's name is Bobi Wine, and his story is really worth hearing about, especially in this year of elections, American elections. Yeah. You see, in Uganda, there is a dictator-like president. His name, I cannot remember, I cannot pronounce, but you can see the story about what happens when a musician who is so popular in Uganda runs for the presidency. So important to see. You know, we've got to know what's happening in other countries, don't you think? I think it's important. Okay, ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 9 omwaka 2023 omwaka gwe tukubye amabega amanyiddwa nga Fred Kajubirumbuye yavaayo n'ategeeza nti waaliwo obubaka obwali bufulumye nga buva eri omukulu amanyiddwa nga Gen.Muhoozi buno nga bwolekera eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'ategeeza okusobola okukakkanya amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akaayita akavubuka akalenzi ako yagamba nti bateekeddwa okulumya abantu abava mu famire ye okuva mu famire ye abaana be oba ku baganda be. Twalabye akabenje akabaddewo olunaku olwajjo. Saagala gamba nti n'akabenje ako kavuddewo. Wabula njagala tuwulire ebigambo bino naawe weewulirireko bwe tuvaayo tusobole okuba nga tuwolekera ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ekimutuuseeko ng'ava Ebundibujo. Tulina okuwulira nno Diddiggi bwe yayogedde, tulina okufuna enkola yonna ey'okulumyamu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olw'ensonga nti ekituufu kiri nti omusajja ono ye atusinga buli kimuntu kyonna. Alina abantu, alina obuwagizi n'okwetoola ensi yonna. Twandinoonyezaayo engeri gye tusobola omulumyamu okumuyimiriza mu pulogulaamu ze zonna. Omukulu olw'okuba nti mutamiivu 24/7 yagambye egezezaako kulwana Kyagulanyi mu ngeri yonna esoboka ne ku social media, naye tulemeddwa omutuusaako obuvune oba obulabe. Omukulu ono yagambye nina pulogulaamu oba pulaani gye nsobola okuba nti mproposinga mu meeting nti yeeruwa, n'agamba tusooke tulabe engeri gye tusobola okufuna omu ku baana be tusobole omumutuusaako obulabe. Naye okusingira ddala tetwandibadde tusobola okufuna omwana ono eyafulumiziddde eggwanga eyagenza okusoma kuba tulina ba agenti baffe mu ggwanga erya Amerika. Ono nno gwe baagala okutuusaako obulabe ye Solomon Kampala. Sinakindi abamu ku baganda be betumanyi ku ground tusooke tumuggyemu eppeesa oba tumunyige eppeesa. Kino kijja kusobola okumukakkanya amaanyi n'amalala. Oyo ye Diddiggi mu bigambo bye. Kati Dere Drinking General kansooke kuwoninga obudde bukyali. Abaana bo mu Amerika gye bali n'abali Canada tubamanyi. Oyina n'abaana mu mukyala wa oyina n'abaana mu muwala wa Kennedy Chams. Oyina n'abaana bogenza omansa bonna tubamanyi. Mukulu njagala kutegeeza. Ogunywanga n'oguteesa ate bakuwaana okunywa tokonkona wa neighbor. Omanyi mu obwongo bwa mubuli wambulinga nga buujo obukutte bwe batanywedde ne busulawo obwo obusera bw'obunyenya buba bunyenya mwenna obwongo bwa mubuli bwe kati gwe mukulu alina amagulu agakulinga nga posti z'emiti za ggoolo n'eyo meeting gye mubaddemu ey'ekigwagwa anti mwagala kutta si kimuli mwagala kutta. Gezaako okwate ku muntu yenna ayitibwa member parliament mumutte. Gezaako mutte meya oba mukwate ba full soldier. Sinakindi mutte ku mwana wa Kyagulanyi mugande oba munnauganda yenna mujja tegera nti yabawula esiridde. Okay, ako ke katambi. Wano mu Uganda wetuyina ba minister wetuyina abakulembeze nga baagana okufa ku bannayuganda wabula nga balumirirwa mbuto zaabwe
beerumirirwanga bo bava ku muntu wa bulijjo gwe balina okukiikirira baminisita ababbi abali mu gavumenti ya mwami Museveni nga bakulembeddwamu ye kennyini General Yoweri Kaguta Museveni bali mu kuzimba mansions bali mu kuzimba bizimbe ebweru wa Uganda wabula nga mu Uganda amazima gali nti tewali kiriwo oli nazimba amasomero e Tanzania nazimba amasomero e Rwanda nazimba ebintu enguudo n'ebizimbe ebweru w'eggwanga nga mu Uganda nakumiranga na biwoobe njagala tufuna akatambi kano katono nnyo clip ya seconds nga 23 katugirabe then tuveeyo tweyongereyo. The African leader was busy looting from their countries and buying mansions in Paris and in London and in Florida and driving private jets and helicopters and being addressed as their excellencies and honorables instead of being addressed properly as horribles. Olunaku olwaleero muganda wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa Uganda omulonda abantu gwe bakkiririzaamu yawubyeko olubu lw'ekigere mu bitundu bya Ebundibujo abadde agenze okuziika taata w'omu comrade munnaffe era nga ab'ebyokwerinda oboolyawo tebategedde ku nteekateeka eno bulungi yabaguddeko wabula newankubadde nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagudde buguteri abadde amanyi nti agenda kubeera ng'ayita mu bitundu byeyo abantu babadde nga buli omu gwe bafuuyidde ng'ombe buli omu abadde nga gwe bafuuyidde firimbi nti omukulembeze wuuno abantu beeyiye mu kubo ng'oyinza okulowooza yamaze kutegeka ne balanga ne ku mativi nti no president agenda kubeera ng'ayitayo munnayuganda munnange njagala onzikirize katono nnyo tusooke mu bigambo bye byayogedde ng'ali mulumbe Robert Kyagulanyi Ssentamu then nkulaga olugendo naki ekibaddewo oba olyawo nga president akwata ekkubo okuba ng'akomawo wano mu Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu bitundu byeyo muganda wange n'agenda mu maaso n'okuba ng'agumya bannayuganda bw'ati agenze maaso n'okubanga bonna bannankyukakyuka abategeeza nti nno tubeere bagumu era tugenda kubeera nga Uganda tuginunula bulungi nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu akalaatidde bw'ati agenze maaso n'okubanga akalaatira bannayuganda okubeera obumu tubeere bumu okubeera obumu kyokka kye kigenda okubeera nga kituwanguza n'okujja Gen. Museveni mu buyinza n'entebe yaffe eyo mwatudde mwazimbidde ng'ate yabba nzibe gano mazima. Njagala tufune ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuba nga tuvuddeyo twolekere ekibadde mu lugendo ng'akomawo tebibadde byangu wabula tugenda kubeera nga tubiraba. Bazombadde ebikonge eby'enjawulo okuva mu kibiina ki National Unity Platform NUP okuviira ddala ku pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abalala akedde kweyiwa ku kyalo Busunga mu tawuni kanso y'Enyihuka mu disitulikiti y'e Kasese mu ttundu lya Rwenzori okwetaba mu kuziika muzeeyi Amoni Baluku nga ye taata wa Ssaabakunzi wa NUP mu kitundu kino Geoffrey Bwambale bw'abadde ayogerako eri abakungubazi pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abantu b'Ebundibujo bulijjo obutasirika nga waliwo ebibasoomooza naddala bwe kituuka ku buweereza bwe balina okufuna eri abakulembera eggwanga. Tukkiriziganya tugambe ekintu kimu twagala change. When we get that change, tujja kulaba n'enguudo ennungi where we can also process our own products. Abaana bano tebamanyi na chocolate naye nga bwe balina raw materials. Kyagulanyi era yeewuunya okuba nti Ebundibujo y'emu ku disitulikiti ezisinga ebyobugagga ebingi kyokka kyewuunyisa okulaba ng'abantu baayo abasinga bakyekuyengera mu bwavu. In 2024, there should be free medication. In 2024, obugagga obubaana Ebundibujo bulina okuba nga bukoze amalwaliro wano. Naye eddwaliro erisooka wano health center 4 eri 40 kilometers away. Olina okutambula kilomita 4 okutuuka mu ddwaliro. Tubalaba muzeeyi ku myaka 60 plus wafiira ensi ezikulembera obulungi abantu bafiira ku myaka 9 10. Bonaawo kubanga gavumenti yaffe gye tulina tesobola tuyamba tulina okweyambayamba. Mutabani w'omugenzi nga ye Geoffrey Bwambale si mumativu n'engeri kitaawe gye yafuddemu era ayagala wabeewo okunoonyereza okuzuula ekituufu. Abasinga mu famire nga tusuubira nti yaweebwa obuto abantu abatamanyikiddwa naye era nga tusaba nti singa wabaddewo obwenkanya mu seeno
twandibadde probably tulaba nga enfa ezimu ezitategeerekeka zikolebwako investigations ez'enjawulo. Brian Basisanga naye mukulembeze mu NUP mu kitundu kya Rwenzori si musanyufu n'engeri gavumenti gyeremereddwa okusitula embeera z'abantu abawangalira mu kitundu kino ne basigala nga baavu mponga byoya. Bw'atyo n'asaba abantu okusitula eddoboozi gye lyekole ku bibasoomooza. Health facilities and balina facility ng'erikwalu y'amaanyi nti omuntu bw'aba mulwadde bajja kusobola okukola ki okumutwala mu ddwaliro. Ensonga lwaki abantu bafa nnyo. So tulowooza nti gavumenti erina omulimu gw'amaanyi okulaba nti kitundu kya Ebundibujo bakitisaamu enkulaakulana, enguudo ennungi ennyo, amasomero amalungi naddala n'amadwaliro. Muzeeyi Baluku afiiridde ku myaka 59 egy'obukulu era azikiddwa wakati mu mazigo okuva mu bakungubazi. Ronald Kitanda ne Robert Kule, BBS Telefina, Gambuze. Okay, katika tulabe ekibadde mu kkubo ng'akomawo namungi w'omuntu abembedde ku makubo abantu bakwatiridde ku makubo okwerolera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno gw'ogenda okulaba wano mu bungi bw'abantu yoyo gwe bagamba nti bannayuganda bamukyawa. Oyo gw'olaba gwe ngenda okulaga oba oliawo bannabyabufuzi bangi ate abali ku ludda oluwabula gavumenti oba oluvuganya gavumenti munnange gwe bataagala oba oliawo gwe banditaddemu amaanyi ne bagamba nga bwe tuyina ono olunaku olwaliro ng'amasannyalaze ayina 3 phase. Muganda wange twandibadde gwe twegattako kyokka balwanyisa mulwanyise, abali mu buyinza bamulwanyisa ate nammwe abanoonya entebe mumulwanyisa. Kati munoonya ntebe oba mukuumira ali mu ntebe mu buyinza. Njagala tulabe embeera ebaddewo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akomawo ava Ebundibujo, akomawo mu kibuga ekikulu Kampala. Tuli Ebundibujo. Tuli Ebundibujo. Tuli Ebundibujo mu Rwenzori. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde azze okuwerekerako muganda taata wa Western Prince Wambale era bw'atyo amaliriza okwogera olw'obudde asimbudde Okay, embeera bweto bwebadde ng'omukulembeze w'abantu agezaako kubeera nga akomawo okuva mu kuziika. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa ab'emikwano n'eŋŋanda abako mwenna abagumye eyo gy'alaze ffenna
gye tulaga enjawulo kusookayo njagala kubeera nga wonvaawo omuvubuka amanyiddwa nga VJ Moon eyayogeredde firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu wali we babadde makerere kavule munnange emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President omuvubuka ono avuddeyo n'agamba oba oliawo ebintu birungi si birungi olw'ensonga okuva bwe yayogeredde firimu eno threats oba okutiisatiisibwa okuva mu ebyokwerinda nakwo kweyongedde ekimu ku kiŋŋumizza oba ekinjagazza omusajja ono Moon kwe kubanga newankubadde threats weeziri agamba kiyakoze takyejjusa tajja kukyejjusa mu mativu kubanga ekyo kyakkiririzaamu nga n'omukulembeze we Kyagulanyi Ssentamu asiiba abagamba nti ebintu bye muyingirira si byangu wabula abiyingirira byonna manya nti oyingidde okulwanyisa dikiteeta atayagala kumwogerako njagala tufune ebigambo by'omuvubuka ono bwe tuvaayo butereevu tugenda kweyunga ku katambi ak'omukyala amanyiddwa nga Julia Sebutinde eyagenze mu maaso n'okuba nga awanika erinnya lya Uganda waggulu mu bire mu bukyamu olw'ensonga yagenze mu lukiiko oba oliawo olwa ICJ n'agenda mu maaso n'okubeera nga Uganda agitunuuliza ng'ate eggwanga eriwagira ebikolwa eby'obutujju katusooke tuve mu kana katambi then tugende wa Julia Sebutinde. Mwayogeredde firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina ekya National Unity Platform ne muginnyonnyola abantu ne bagitegeera bulungi byatandika bitya kaakati bitandika nga nfuna essimu okuva eri Secretary General Wanupu Oweekitiibwa Luisi Luwongoye yaseba yankubira essimu ku namba ya MTN n'antegeeza nti twagala oteeka eddoboozi lyo kubanga mazenze ebbanga nga ensonga za struggle zino zizenga tezindeka mabega nga naawe ozitambuliramu ndi munnankyukakyuka kaakati era abantu abasinga bawulira nnyo ku maloboozi gange ge nakoledda mu kalulu ka 2021 agaali geyayongera okwanika ebikolwa ebitali birungi ebya pulezidenti atutwala kati n'okuteebolebwako eddembe ly'obuntu ebyo byonna tunajjanga mbyanika so nenkubiriza abantu okuba nga bawagira Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olw'ensonga eyo eddoboozi lyange teribadde nnyo ppya mu bintu bya struggle kyandeetera okulowooza nti oba oliawo yensonga lwaki Secretary General mu bavijje bonna yagamba nti kanoonyi ku muunu ono tulabe nga ate ateekawo embeera era bwanti oyankubira akasimu aba yakakavaako wayita ebbanga ttono ne vijje Junior n'aginkubira ne Junior n'ankubira so kati obagende wa Junior eyo Junior musajja si muntu nnyo wagundi musajja mutiitiizi mumanyi era n'alayika okuba nga abagamba siriiwo naye nga yaliyo ku kyuzi n'abagaa siriiwo atidde olwo agamba nti nno binangwa nkoto yesebo era nga enfirimu yennyini we yayogera kuba firimu eyo ffe twali tugitandika waliwo story eyawandiikibwako ng'egamba nti oba wakukompiitinga mu 7 oba omuvuganya oba mulwanisa kikole at your own risk bwegamba ne firimu yennyini era wetandikira awo kasitola ako bakaleeta twakasoma twakavunulira abantu aba documentary abagikola bakakootinga ne bakateekako nti bwoba wakuvuganya mu 7 oba okumulwanisa yenna avaayo okumulwanisa yakawandiika kikole naye on your own risk yo ngayo documentary already enyanjula yayo tekyabatiisa mmwe abaali bagenda ogivuunula mu Luganda n'ogyogerera akantu ako kakooti ako kituufu kati kajjukiza wekakujjukiza kyolwanagana nakyo obwamu okutya naye tusigala tugenda mu maaso kubanga Kyagulanyi yatugamba tugende kyonna kyonna ekijja tulumba so tuli bamalirivu bannankyukakyuka bino ebintu si byakusaaga ekyaddala tuwuliriza mu Kyagulanyi kyatugamba era twewaayo ku lw'enkyukakyuka kaakati Luisi Lubongo yakuyita ampita Junior naye ankubira essimu
Angamba nti nze omulimu sijja gusobola naye genda onkiikirire abantu bawe kye balina okufuna mwe kyali ategeeza kuba ffe aboogerera firimu tulina olulimi lwe tukootinga mu firimu either nga lubi nnyo oba nga luvoola nnyo n'ogamba awo kanaatuuka ako eddoboozi nja ddisala ku mikisa abantu baleme kawulira by'oyagadde bawulire era obibawulisisa n'obivunula so Junior Matovu Mary Smart yaŋŋamba bawe kye balina okufuna nga mu kyo kyategeeza sibikako wali kafuufu konna wabula ng'ayagala ovuge mulamba nga documentary bagikoze abantu wetuba tugibawa mu butuufu mugivunula eyo n'ogimaleyo era nange munnange byonna ebyokusoma ebikanga byonna ebyayogerwa twabirekamu nga bwe byali ne mubyogerera osanga embeera y'okutunoonya okukozesa obubi social media oba evaawo nti tetubiseeko wensuubira okubanga obuzibu buviira ddala abo osanga singa twagibikkirira ebimu ne tubyeditinga ne tubitema naye ate omulamwa gwandivuddeyo omulamwa ate tegwandivuddeyo ate nekyagulanyi yanditunyiigidde nga mwalibadde mumuliddemu olukwe alowooze nti twalya twaguliriddwa ne bwabanze ŋŋamba nti mwandiddemu olukwe ate information gyenjagala etuuke ku bantu abatuzoganya ate mmwe mugibikkiridde mugireesemu obuzibu kakati ate lwaki sigamba nti mwalya obutereevu so twagira mu kifaananyi nga tetulidde era abantu twalina okuba kakati Lubongo yakuyita ne VJ Junior naye ateekamu amaanyi lumba noga nti kama mbaya kiba kibe olumba mugikolera ludda wa tugikolera ku kitebe kwennyininyini ekyomukulu osimbula ova ewuwo ogenda kakati nva wano wentuuka ku kitebe nasooka kugula bintu bya people power ngaki kubanga nze nali neraliikiridde kuba nze emmotoka yange emmotoka zenvuga zibaako ogundi emabega sitiika eya people power nze nteekako embeera yonna nti oyo muunu kati oyo muunu yayitaawo nzanyo okusinga okubeera nze nvuga oyo muunu muntu w'abantu kakati era nagenda nepaakinga ku kitebe wennyini wabweru nga ne sitiika kweri nti yevijje muunu azze okugyogerera yoyo nengula ebyambalo bya people power kubanze muli mu mutwe nali nkimanyi nti time obudde buyinza okunkerera nga bubi ne bandya nga nakafulumayo ku kitebe nga gwe era sawa eno omanyi nti olufuluma bwenti either bankwata oba nfuna obuzibu obulala bwonna naye we bakukwata ne bakuyoola nga wenna oli mu people power bukofiira buki bamanye nti we bamutwalira bya bufuzi kituufu ngaoli musajja mugezi abadde munda era ntuuka ku kitebe nyingira awo we batunda ebikozesebwa nengula enkofiira yange tope nengula negundi ne saati yange nenyambalira ddala Kyagulanyi nenyingira munda ekyomukisa omulungi kyenasangayo nti mu bavijje bonna saalinzekka waaliwo yali afunye endowooza ng'eyange naye muna byankyukakyuka bamuyita vijje Shawukani Shawukani oyo no master waffe nno mu firimu kuba ndowooza wakati bazimazeemu emyaka 35 bebasokoze ogerera nga zikyali ku binankani abo video cassette biteepu ebyedda bakwata microphone nga bali mu nankani n'ayogera webale so ne shaw namusangayo nti ate oyo ononye ekiwano nti nzize nange kwogerera katambi kano kuba nange ndi mu mbeera ey'okunyigirizibwa kati mugamba documentary ya ssaawa 2 ngenda nze sooka ngikube ate naawe okuba egiyo ezo ze ssaawa 4 nga tutuzizza abantu ku kitebe nti tujingiremu ffenna yogerera ginkwase
okay ako ke katambi kakati olunaku lwali lwa kutaano waliyo oba olyawo okutunulira misango oba omusango eggwanga lya South Africa lye gwawaaba era nga liwaabira eggwanga lya Isirairi oba olyawo okutugumbula n'okutta abahamas oba abapalestine kakati omusango guno gwatuulwamu abalamuzi abaali bawerako wabula newankubadde eggwanga lya Isirairi lino eggwanga dizze oba olyawo litta abahamas oba abapalestine naye ate omulamuzi omuyisirairi ayina we yawewamu bw'amala okuwewa n'agamba bino bituufu bino bikyamu kyokka waffe our own Julia Sebutinde yajja n'akawaŋŋamula njagala tugende mu bigambo bya Julia Sebutinde owulire muganda wange eggwanga Uganda we likoze erinnya wabula nga lirikoze mu kulabika ng'eriwagira obutujju n'obutugumbuzi kakati waliwo gwe nawulidde agamba nti Julia Sebutinde ekyo kiyakoze yakikoze nga ye tuleme kunenya tugatireko eggwanga Uganda ago mazima kyoyogera kituufu naye njagala ojjukire buli we babuuza bagamba oba kusinziira ku interview zonna ezitambula okwetooloola ensi bagamba ono Julia Sebutinde okuva e Uganda kitegeeza ne bw'anaaba nga abikola nga ye privately oba ye ng'omuntu personally amazima gali nti aliko taito Uganda kati taito Uganda yeyina okutaasibwa naye tekyataasibwa kubanga twalabiddwa dda nga abakyamu abawagira ebikolwa eby'obutujju obw'okutugumbula abantu katugende mu katambi kano kooti eno atwiza tuweerabira nga bwe twakutegeeza yatudde olunaku lwabadde lwakutaano era ekiruubirirwa ekya kooti n'okutuula kwabadde kulabika nti bagezaako okuziyiza okufa kw'abantu okwekyeyonoonere n'ekitta abantu kyoyinza okugamba nti kigenda mu maaso mu kitundu eky'oluwannando lw'e Gaza era teweerabira nti South Africa liggwanga era agenda maaso n'okuba nti baddukira mu kooti eno yetawula enkayana ez'amawanga si ICC yo ekola ku bantu si kinoomu kati eno yekwata ku nsonga ez'amawanga n'amawanga South Africa yaddukiramu atuliza mu kooti eno negamba nti ekikolebwa eggwanga Isirairi kitta abantu era tulina okugenda maaso n'okulabika nti atuliriza ensi tesirika busirisi South Africa n'akulemberamu banne abalala tebereza yali eggwanga lya South Africa okuva mu Africa amawanga g'Abawarabu tegakikola South Africa yakikola baddugavu si Bawarabu si Basiraamu ne bagenda mu kooti eno era atuliriza pano y'abalamuzi 17 badde balina okusalawo abalamuzi 17 abatuula mu kooti eno ya ICJ South Africa yabadde erese provisions mukaaga nga bagamba nti babadde balese provisional measures mukaaga oba ziyite engeri mukaaga Palestine n'ekitundu eky'e Gaza gye kirina okubeera protected nga baagala engerezo mukaaga kooti eziwagire zonna nti Palestine n'ekitundu eky'e Gaza bibeere protected okusinza ku South Africa kakati abalamuzi 17 nga batudde balina okulabika nti basalawo ku balamuzi 17 nga kuliko munnayuganda gwe bayita Julia Sebutinde kati measures zino zonna omukaaga ezaleeteddwa atuliriza South Africa overwhelmingly majority ey'abajjajjes ababadde batudde bagenze maaso n'okuba nti basazeewo katugambe nti babadde 17 ne bagamba nti yes byonna mukaaga biteekebwe mu nkola South Africa byabadde proposinga byonna mukaaga biteekebwe mu nkola abalamuzi 10 bameka 17 kitegeeza nti esigaddeyo 2 15 bagambye nti yes biteekebwe mu nkola ng'esigaddeyo abalamuzi 2 abalamuzi 2 babadde basigaddeyo omu yabadde munnansi wa Isirairi omu nga munnansi wa Isirairi kati obadde omusuubira kukola ki kati munnansi wa Isirairi yona atuliriza provisions ennya ezaleeteddwa mu kooti yaziwakanyiza n'agamba temuli makulu ezo yaziwakanyiza naye biri yazikkiriza n'agamba nti 2 bikolebwe naye bino ebina tubiganye omulamuzi w'omuyisirairi kitegeeza nti okulopa kwa South Africa ebibiri bye Europa yagambye nti ye South Africa oli mutuufu ebina n'abiwakanya omulamuzi omu bw'ati omuyisirairi kati wabadde wasigadde omulamuzi omu munnayuganda Julia Sebutinde
Sebutinde was the only judge who voted against all of them. Ye mulamuzi yekka kuba ulidde Omuyisirayiri ye kiyakoze. Omuyisirayiri be baalopya Abayisirayiri ye kiyakoze yakkirizaako bibiri. Kati ono waffe n'agamba yabiganye. Julia Sebutinde kale yo yamuli gwegenda masolo kubandika wandika kenchenkani dao otegedde okuzalibwa kwe ne gyasomera azalibwa mu biseera Uganda bweri eteekateeka olekanti efuna obwetwaze 27 agenda mu kooti ya Sierra Leone tawuzitayira kati okusala kwe gwenjagala okulabika nti nkubuulira yebu yasaze yagambye atya yebu yasaze Sebutinde ngenda kudda ku Sierra Leone owulire kiyakola eyo kubanga nayo bakijje abamawulire nga bo bamanyi. Julia Sebutinde yasaze bwati yagambye nti in my respectful dissenting opinion the dispute between the state of Israel and the people of Palestine. Kati wulira yaganye mu statement ye yaganye n'okwogera nti Palestine eggwanga ekyo kiwulidde yagambye nti obutakkanya obuliwo between the state of Israel wakati w'eggwanga lya Isirairi ne tusuubira nti abadde agenda kugamba and the state of Palestine n'agamba and the people of Palestine. Ebyo nno bibiri bya njawulo era biyira kinene nnyo kye bitegeeza bw'oba oyogera ku mawanga gano abiri Palestine ne Isirairi. Omuntu asobola okuwulira ng'oyogera n'amanya ky'otegeeza. Kati ye yagambye between the state of Israel wakati w'eggwanga lya Isirairi and the people of Palestine n'abantu ba Palestine not state. Nagamba is essentially and historically a political one. Ebyo byabufuzi era kuvadda mu byafaayo ezo nsonga za byabufuzi. It is not a legal dispute. Si nsonga za mateeka. Era kooti yandibadde tetuulana mu nsonga ezo. Era n'agamba nti we yamaze okwogera ebyo omulamuzi Julia Sebutinde n'addamu n'ategeeza n'agamba nti n'eggwanga lya South Africa didn't demonstrate that the acts allegedly committed by Israel were committed with the necessary genocide intent and that as a result they are capable of failing. They are capable of falling within the scope of genocide convention. N'ategeeza nti n'okuloopa kwa South Africa kwe yaloopa bw'oba weetegereza South Africa mu ndoopa yaayo teyannyonnyola bulungi nti ddala Isirairi ebikola byekola ddala byakitta bantu. Nze nemereddwa okukitegeera obulungi ndaba nga binnemye okutegeera. Julia Sebutinde yagambye nze byannemye okutegeera obulungi njagala South Africa etunyonyole bulungi ddala ekakasa Isirairi byekola ebikola ng'eyagala ddala kutta bantu. Yagambye committed with the necessary genocidal intent nti ddala gwagala kutta bantu mu ngeri yakitta bantu. Bw'oba otunuulidde convention eyogera ku byekitta bantu nga ndaba kumatira sikulaba bulungi. Nagamba nti nze ndowooza ekintu tukifuna bubi. This is not a genocide, it is just a political dispute. Mu political dispute osobola okubeera mu genocide. Omulamuzi ono kyamulemye okutegeera maybe. Nagamba nti it is illegal, it is not a political dispute. South Africa n'eggwanga etibwa Israeli babamu ku bagenda maaso n'okuba nti bateeka omukono ku ndagaano y'omwaka 1948 Genocide Convention. Era kigambo okuba nti bombi bateeka okuleka nti balabikira mu kooti eno ku mbeera eyabaddewo. Kale kooti n'egenda maaso n'okuba nti yasabira eggwanga Isirairi okumakinga sure nti abantu tebaddamu kuva mu ngeri yakyonoono eri wakati mu kooti. Kitegeeza nti resolutions eza South Africa zageze maaso n'okuba nti zayiseemu. Kaakati tetunnaba kumanya ekigenda okuddako ki South Africa ebyaddala no eggwanga etibwa Isirairi ebyaddala banaagenda maaso n'okulabika nti bakkiriza ebyasaliddwawo naye nga ye Ssaabaminisita mangu nnyo w'eggwanga etibwa Isirairi gwe bayita Benjamin Netanyahu
Netanyahu mangu ddala yabudde n'agenda maaso n'okuba nti yategeeza n'agamba nti tubiwulidde era tubiwa ekitiibwa naye eggwanga Isirayiri tujja kusigala nga twekuuma butereevu nnyo okulaba nga tukuuma bannansi n'ebyaffe. Netanyahu kakati katujjukire omulamuzi ono gaagano nago gavuddeyo. Special court yateekebwawo ekibiina ky'amawanga amagatte okukozesa kalintalo gwe bayita Charles Taylor. Taylor yali avunaanibwa emisango atuuliza 11 omuliwo crimes against humanity, terrorism, murder, rape n'okukozesa abaana abato ng'abasirikale. Ogwo nagwo nno omusango bw'okwata abaana abato n'obayingiza mu buyeekera gubeera musango era gukuvunaanibwa. Tewebera nti emisango egyo gyonna baamusiba emyaka 50. Kakati ng'ennaku z'omwezi atuliriza 8. Eri emabega mu mwaka gwa 2007 bagenda maaso n'okuba nti atuliriza bawoza gwali mwaka gwa 2011 February ng'ennaku z'omwezi 8 abalamuzi abalondebwa okulabika nti bawozesa eyaliko President w'ensi ya Liberia Charles Taylor kwaliko ne Julia atuliriza Sebutinde nga y'omu ku bagenda maaso n'okuba nti bavunaanibwa. Kakati emisango gino gyonna baali abalamuzi 3 kuliko ne Julia Sebutinde. Emisango gino gyonna nga gimaze okulabika nti gimukka mu vvi. Kakati lawyer wa Charles Taylor yeyisa mu ngeri atuliza etaali ennungi era nga baali balina okugenda maaso n'okuba nti bamugoba atuliriza mu musango guno. Abalamuzi nga balina okulabika nti basalawo newankubadde kumpi Charles Taylor omusango gwali gumusinze yali omulamuzi Julia Sebutinde yagenda maaso n'okuba nti yeebulankanya era teyaliiwo nga bagoba lawyer wa Charles Taylor gwe baali bayita Griffin. Yeebuzaabuza n'agamba nti I'm withdrawing on principle. Bwe baali babonereza lawyer balamuzi banne baamwewuunya naye yabulawo teyalabika katuliriza mu nsala ya kooti okubonereza lawyer oyo gwe baali bayita Courtney Griffin yali lawyer wa Charles Taylor. Ekyo nakyo kiri ku rekodi atuliriza ataddeko Pal FM ekkula